Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala kubanga nkutuusaako ekiri e Masaka essaawa zino zennyini. Jjukira olwaleero ziri ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 5 2024 olunaku olw'enkya nga 31 Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okubanga ate abeera mu district y'e Masaka. Wabula bannamasaka batandise dda okubeera nga bateekawo embeera gwe munange ali ku Redzone TV. Atanaba kubanga osubscribinga soko osubscribinge nkuwe ekigenda maaso. Batandise dda okwera amakubo, batandise dda okubeera nga bateekawo embeera oluvannyuma lw'okuba nti baalabye ekyabadde mu district y'e Mukono. Bano bagamba naffe temugenda tusinga ab'e Mukono, kati nno bino bifuuse byakuvuganya. Ab'e Masaka bataddewo embeera era balina abantu abeetegese nga nabo balina engeri gye baagala okwanirizamu pulezidenti eri special. Bano nga bugjeeko ekyokwera amakubo batandise okukuba posters zaabwe nga bagamba buli omu ayanirize pulezidenti mu ngeri ye. Kati nno wano ogenda kuwulira mulimu oba wandibaayo surprising announcements zotagenda kubanga oyagala oba zotayinza kubanga wazisuubidde. Mulimu abeegwanyiza ebifo ebyaba ebitiibwa. Waliwo abeegwanyiza ekifo kya Mathias Mpuuga yakiikirira Nyendo Mukungwe. Waliwo abeegwanyiza ekifo kya Bedi Bwanika Yowa Kimanya Kabonera. Wabula ku buno obudde bali mu kulongoosa kibuga bakulembeddwamu omukyala Alice Nannungi ne meya ow'ekibuga Masaka amanyiddwa nga Florence Namayanja. Wabula njagala okulaga abamu ku bantu ab'amaanyi abavuddeyo nga bagamba ffe twagala pulezidenti tumwanirize mu ngeri ey'enjawulo. Buli omu akoze posti eyiye. Kati labayo waliwo oyo gwolaba bamuyita Kuteesa Patrick agamba munankyukakyuka atakyuka. Kimanya Kabonera 2026 2031 welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu to Masaka kunga Masaka kunga. Bamuyita Kuteesa Patrick ataddeko ekigambo Kimanya Kabonera. Kati nnoyo yandibanga yayagala okuddira Abedi Bwanika ow'Ekimanya Kabonera. Redzone TV kwoli ngenda bakuwa omu ku omu obeere nga obategeera bulungi nnyo. Kati bwe tuva ku oyo gwe nkugambye gwe bayita Kuteesa Patrick, waliwo ono bamuyita Honorable Nannungi Alice. Oyo omukyala mumumanyi, amanyiddwa nga Honorable Nannungi Alice mumumanyi. Ebyamutuukako bamusibako ko oluvannyuma lw'okubeera nti yali atadde akazito ku w'ekitiibwa Mathias Mpuuga era nga y'omu bambi ku bakulembedde ttiimu eyakunga mu kibuga Masaka bali be baayimiriza era abamu ku bagambibwa okuba nti be baavaako olutalo olwaleeta embeera eno okubeera nga yatabuka ku b'ebitiibwa ne baba nga tebakyayogera, tebakyali mu kibiina kya NUP mu butongole. Omukyalo ono akubye ebbaana ennene agamba ttiimu Nannungi Alice welcomes Mr. President to Masaka. Oyo naye bwatyo message ye bwetambudde. Kugambye njagala tugende empola wandiika nga owulidde ku announcements ez'amaanyi mu kibuga Masaka. Redzone TV kwoli kwenjagala weekuumire bino byonna ogenda kubanga obimanya. Kati wulire ye endala yaani. Ono agamba Akantuwayiri tour second phase welcoming His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Masaka Nyendo Mukungwe. Bamuyita Honorable Engineer Arafati Lutwama Nyendo Mukungwe. Akulembera Nyendo Mukungwe mumumanyi y'ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nga ye byamuweddeko dda ali mu kwewuunya bwewuunya agamba ekyabadde Mukono kyantiisizza. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina amaanyi. Redzone TV kwoli oyo gwolaba gwe nkugambye bamuyita Honorable Engineer Arafati Lutwama awandiiseeko nti Nyendo Mukungwe welcomes Robert Kyagulanyi Ssentamu to Masaka. Yandibanga ayagala kweddiza constituency eya Mathias Mpuuga. Kakati nate mukyali ku ebyo waliyo omulala gwe njagala okubanga nkuwa. Redzone TV kwoli kugambye buli muntu yakoze posta eyiye eyaniriza abali bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti agenda ggwa. Ndowooza no message yeetaaga ne mubanga mugiwulira. Oyo gwolaba bamuyita Honorable Kizza Hakimu Sawula naye yawandiise Akantuwayiri tour second phase Your Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine. Ffe bannalwengo mu Bukoto South tukwaniriza mu Buddu ku Lwokutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyini ogwa 12 omwezi ogwokutaano 12/24
bino no byendi mu kuwa njagala okutegeeza nti yengeri abe Masaka gye bali mu kwetegekeramu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati oyo musajja gwolaba amanyiddwa nga Kizza Hakim, njagala okulaga nannyini constituency oba akiikirira constituency eyo gy'awandiise ku kipande kyagenda okuwanika enkya nga kyaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati eyo constituency yeekulemberwa omusajja oyo amanyiddwa nga Twaha Kagabo, bagiyita Bukoto South mu kibuga oba mu district oba mu bitundu eby'e Masaka. Agambye eri mu Lwengo, esangibwa Lwengo, Bukoto South eya Twaha Kagabo. Kati Twaha Kagabo teweewuunyanga kaadi ye bagiwadde omusajja oyo gwolaba gwe bayita Honorable Kizza Hakim Sawula, kubanga naye yeyo baana gyakubye nene, ezimu ku baana zogenda okulaba nga zaaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kitundu eky'emukono. Kati ate bwe tuvaawo waliwo enjasabiggu, omukazi asinga okuba ow'amaanyi mu kibuga Masaka, bamuyita Florence Namayanja, akoze baana ennene nga bw'ogirabaawo wano nkakulaga mu katono, naye nga zezimu ku baana zogenda okulaba olunaku olw'enkya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera ekibuga Masaka. Agambye pulezidenti waffe tukwaniriza mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka City, nassaako omukono Florence Namayanja, meeya Masaka City. Ono omukyala bwe mba seerabidde yaliko deputy meeya mu kibuga Kampala, n'agenda n'afuuka meeya mu kibuga Masaka. Kakati olwaleero ali omu ku bataddewo embeera, era Oweekitiibwa Mathias Mpuuga nze nagambye ali mu kwewuunya bwewuunya ki ekigenda okuba nga kituuka e Masaka olunaku olw'enkya. Mujjukire bano ye ne mukwano gwe amanyiddwa nga Abedi Bwanika be baavaayo ne baagala okuteekawo embeera, era okusinziira ku mawulire agatambula gesinnakakasa galaga nti mujjukira omusajja oyo eyatulugunya, eyatigaatiga, eyatawaanya Kato muganda wa Waiswa Mufumbiro bwe baali bali Emmengo emabegakaawo. Mujjukira omuntu oyo. Kakati waliwo amawulire agayitingana gesinabakakasa, njagala nfune bulungi era bwe nabanga kakasiza ngenda gakuleetera wano ku Red TV obeere nga obimanya bulungi nnyo. Oyo omusajja nti y'omu ku bakulembedde ttiimu eri mu nteekateeka ez'okubeera nga bateekawo embeera eremesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira ekibuga Masaka. Newankubadde ne luli bakigezaako naye baalemererwa, wabula olwaleero bagamba mbu baakoze dda, era okusinziira ku mukutu ogumu gwenja okutegeeza bwe naaba maze okukakasa amawulire gano gulaga nti bano Abedi Bwanika yatudde mu meeting, era nga meeting eyo omukutu baguyita Kampala updates. Naye nange ngenda kwongera okubeera nga ngunoonyerezaako nti abo oyo omuvubuka gwolaba ne banne baatudde mu meeting ng'ekubirizibwa Abedi Bwanika olunaku olw'ejjo ekiro, nti baatudde ku Maria Flow Hotel, era mbu n'aba briefinga abawagizi be nga Abedi Bwanika wamu n'abawagizi ba Mathias Mpuuga nti mwetegeke mumanye ekyokukola. Waliwo bannakibiina ekya NUP abaavuddeyo olunaku lwajjo nabo ne bajja ne bategeeza nti emivuyo gyonna gye muzzenga mulaba gibadde nga gitegekebwa Mathias Mpuuga newe yali tannaba kubanga ayingira mu kibiina ekya NUP ebintu bino yabikolanga. Kakati ffe twetegese tumumanyi. Jjukira olukuŋŋaana luno lubadde lugenda kukubibwa mu kifo ekimanyiddwa nga Freedom Square mu kibuga Masaka, wabula bakyusizaamu olukuŋŋaana lugenda kubanga lutwalibwa mu kifo ekimanyiddwa nga Masaka Recreation Ground. Ekisaawe ekyo kyekigenda okubanga kikozesebwa. Gwe munange ali ku Red Zone TV, wabula bwe bityo bigenda okubanga bitambula embeera bwe tutyo bwe tugisuubira. Poliisi tetugisuubira kubeera ng'eddamu ebyayo kubanga ekifo already bakikyusizza, era ne kye bakyusizza bakkiriza okubeera nga bakikozesa. Weekumire ku Red Zone TV, byonna ebigenda okubanga bivaayo okenda bimanya. Tosaanye kubaako nsonga yonna gy'omisinga, naddala gwe yamaze okusubscribinga. Ate naba kubanga osubscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna.